Nyabo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okujja ndi musanyufu nnyo nti tukuŋŋaanya olwaleero abasinga obungi mikwano gya mugenzi Tamale Mirundi. Tamale Mirundi yali kitaffe, yali mukwano gwaffe, yali buli kimu. Bwe mbadde nva ewaka nfunye ekintu ensinjizidde mu mutima era bwe ntuuse wano ne ŋŋamba nti mu ffenna mikwano gya muzeeyi Tamale Mirundi tukimanyi nti waliwo obwetaavu bungi mu famire, mu baana na buli kimu kyonna, nga ndi mu kulowooza nti lwaki ffenna abali wano olwaleero tetuvuddeewo nga twekozeemu kasaako ne tukolawooko foundation oba ekintu kyonna ekisobola okuyambako okwo ku famire n'abaana. Mukimanyi bulungi nti n'omuntu bw'ava mu nsi abaana obuvunaanyizibwa nakitegeerako nti no waliwooko n'abaana abamu abakyasoma. So mbadde ndeesenga kirowoozo nga ŋŋamba ffenna abali wano bwe twesonda mu miliyoni 100, bwe twesonda mu sente meka? Miliyoni 100 omu bw'aleeteemu, tuliwo abantu nga 4. Bw'aleeta akakadde akamu omulala n'aleeta 5, omulala n'aleeta 10, miliyoni 100 tusobola okuva wano nga tuzirina zikwate ku famire, tuleke kuddamu kubeera nti nato olaba nti yali mwana wa Tamale Mirundi oba oyo yali bwekiti. Bannange nteesezza bubi. Saagala tugambe nti Tamale Mirundi yali mukwano gwaffe, nze Tamale Mirundi yali mukwano gwange ddala, era saagala kuwulira wadde omwana wadde namwandu ng'abonaabona. Ekyo njagala kubeera nti no tuve mu bino bye tubeera nti no tuli ba mikwano, omuntu n'avaawo ne yeerabirwa. N'olwekyo nze nga kkojja Kimbowa ndoza ekibbo bajja kiteekawo, nze ntandise ne miliyoni 5 $100 nzireese. Bateeke wali ekibbo sebo tugenda zisoloza miliyoni 10 tuva wano nga foundation ekoze eki ewedde. Tamale Mirundi ayambibwe sebo jja zibala mu bantu awo ziri $100 ziri miliyoni 5 ne mitwalo nga 18. Tetwagalaga nti nno kino tuteekemu ekyo ekibbo bwe tunaaviira wano nga tulina ssente ezisobola okuyamba famire eno, RDC maama n'abalala bonna, tukwate ku famire nga bwe tukuŋŋaanya olwaleero. Kwezi taata gyagwa oba omuwanika, buli muntu aveeyo kyalina sebo. Mukama wange sijja kwogera bingi, wuuyo Kwezi aleese, Kwezi atuwadde akakadde, munagenda okuvaano ziizo 6 kati atuwadde. Tuyambe famire, abaana basome, abaana balye, tujjenga wano, tuleke biri bye tubaddengamu nti na muzeeyi Tamale oyite ku mwana agambe nti nno kino. Tuyambe ku baana okusingira ddala n'obuvunaanyizibwa. So sebo bye bigambo byange, kansubire nti naava wano ng'ekirowoozo kye ndeese kitambudde.